FF mwena abavubuka Chemuli abavubuka Kunga municipal kunga abatubeereddewo era abayimiridde naffe nsooka ne honorable Nakasi Power! NUP! Everywhere! Kunga Uganda kunga! Kunga Uganda kunga! Kunga mukono kunga! Kunga nambaze kunga! People power! Era njagala kukuyita n'ekitiibwa ojje oyogere gye bali. Ekyo kye bayita ki? Eggaali. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsanyuse nnyo okubalaba. Saba omukulembeze w'abavubuka nsanyuse okulaba. Bwe nakinnyonnyodde abasooka ne baŋŋamba nti ekyo kye bayita ekikunsu. Okwekubaana. Mulina omukisa nti eggwanga likkiriza nti muvubuka munnammwe atukulembere. Naffe abamusinga emyaka ne tugamba Kyagulanyi atukole ki? We mugenda okukuŋŋaana kwolwo olunaku bwe muli kuŋŋaana ne mweronda. Honorable Nakato Dorothy. People power. Katende teekateeka okukiikirira abavubuka ku lukiiko lw'eggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'Emukolo. Twagala okwebaza omukulembeze waffe w'abavubuka Honorable Zaake azze olunaku olwaleero okubaako ebintu eby'enjawulo byatubangula. Tuli basanyufu era tusuubiza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tugenda kukwasa n'amaanyi buli kimu ekiteekeddwa okukolebwa era tumusuubiza nti akalulu k'abavubuka nga protest vote weeri tugenda kukikola nga bwe kiteekeddwa okukolebwa. Ebyokusomozebwa bibadde bingi naddala mu mbeera ey'abavubuka. Abavubuka nga bo tebafiiriddwako kye twagala okukyusa mu mbeera eno era twagala okugenda mu kalulu akabona akabavubuka kalondebwa wano mu kusooka naye twagala okugenda mu kalulu ka bonna nga tumaze okutereeza ebyo byonna embooko ku bavubuka ebbula ly'emirimu ku bavubuka buli kimu ebintu bingi bw'obitunuliranga ne bajeti yaabwe bwe baba oba ku magombola oba ku disitulikiti gebeena mu palamenti ya Uganda ng'olaba okufiibwako kwabwe kutono nnyo naye tusuubiza nti at least abavubuka manye omulembe guno Ssaabasajja yagutukwasa era bw'aba yagutukwasa tusuubiza nti bingi bye tugenda okulwanako tulabe nga bikyuka. People power, our power. President Kyagulanyi. Bavubuka nga beesimbyewo obuzibu basinga busanga mu byanfuna ensimbi era nze nali wadde amagezi bakulembeze bannange nga bakansalazi mu bitundu mu constituency zaffe tuyambe ku bavubuka abo ekiba kyetaagisa ng'okubakwatiramu mu nsawo waba beetaaga okunywa ku mazzi waba beetaaga okutambula ekyamazima k'abavubuka ketaaga ssente nkubiriza bukubiriza bakulembeze bannange okwekwatiramu tuyambe nga abavubuka abo mu bitundu byabwe byonna gye babeesimba. Okugumya abavubuka bano njagala okugumya abavubuka bonna abatya okuttibwa abatya okusibibwa abatya okukola ki naye bwe tuba tugenda mu byobufuzi ffe twewaayo ffe tuli saddaaka z'abantu naye nga mbakakasa nti abo bonna bonna be basiba ng'ekibiina National Platform tetutudde tulina baloyazi ab'enjawulo abajja nga balwana okulaba nga bakola ki nga babanunula tulina aba Kanso George Musiiba Shamu Malende n'abalala abagenda okulwana twafunye ne Honorable Nalukoola naye mujja balaba nga bajjayo okubanunula byonna gye munaabeeranga musibiddwa tetugenda kutuula ekikulu kya kumanya bandi be tutambula nabo kijja tuyambako okukola foolaako eyo bwe njagala okugumiza buli muvubuka tewali kigenda tubukako kuba omulundi guno nakyemalira ye tumutwala bya Nathani nga ngenda
kugendako ndikuomu abo abeesimbye okulaba nga tukiikirira kyampisa mu kawunti Mukono district Mukono north. Tukimanyi bulungi nnyo nti Edgundi akakiiko k'ebyokulonda kaayisa enteekateeka oba roadmap yaako era nga kiraga bulungi nti omwezi gw'omukaaga tugenda kutandika elections z'abavubuka zigenda kutandika. So tuzeeku leero kibiina kyaffe wano ekitebe kyaffe ekya Mukono district nga aba NUP tusobola okulaba nti tusobola okufuna okutendekebwa okwenjawulo, tusobola okulaba nti bali ku byalo ebyenjawulo beetegekera akalulu kaleero. Tukimanyi bulungi nti ebiseera ebiyise emabega Mukulu Museveni abadde akozesa okutintemi okulaba nti obululu bwavubuka kubayingira ebifo byonna ebisinga bitwalibwa aba NRM. Naye kusaba yakakati tuzze okulaba nti nno tujjawo ekintu ekyo Mukulu kyabadde yeewanyisa era tusezze okulaba nti nno mulundi guno eno ebyalo byonna ebiri mu Mukono district ebyalo 602 villages zonna zokusobola nti zitwalibwa ate nga tuli more than ready kukikola ekyo. President waffe yatugamba era abantu twenyigire mu ngeri eno mu ngeri ya protest era kyetugezaako okulaba tuwulira abantu tukubiriza abavubuka abonabona bali mu byalo ebyo bataze wano n'abonabona abazze wano abantu tujja mu action kwenu tuddeeyo tuwulire abavubuka naye nkubirira nnyo omuntu okulowooza nti bwe munaaba abakandidate onaabeera omu tekiriiyo kuba kansala mujja kubaako basatu ate kandi bagiwa omuntu ki leka kubeera mulabe wooli genda naye muki kubanga gwe bajjeeko gwe bali babajjeeko abalala tuli 8 abalala 4 manya kale obuvumu baagaliza obutaba na mululu naddala ogw'ensimbi kati sente mwaziwulidde zakoze eki leka kugenda ku ssente bano nabaweereza message owekitiibwa ono tatayimidde ono namuweereza ono bw'anaazifuna agenda kutegeeza abaki naye omulala olufuna awoza kambaweeko esepiki kambaweeko amasowaani ebyo si ebizibu by'eggwanga ti mukama bawomisa NUP omugenyi omukulu azikiriza oli mukunamira nti namboze 10 kikole ki naye gwoga nti ate bwe batampeetano omusokisi sigenda kulonda. Mulina n'omuze omulala omubisebo abavubuka bwe batuuka ku lunaku lw'okulonda nga bagamba munaabwe ayeesimbyewo tireete motoka otunone transport kandidate w'ekibiina kyo n'omugamba kakati aleete emmotoka yabakola ki kati bali abasajja ab'ekibiina kiri ekibi kye saagala kwogerako bo baleeta mmotoka nga babatikka. Ku luno tugenda kubeera bakambwe ennyo gye muli tujja kukulumba ewammwe tukukube kiboogosa. 5 ne auditor general yamala dde Bukiri yalinga naye yatunudde mu budget nga sente ze tazikola ki tazirabamu. Makindye barracks ya Kabaka gavumenti etuddemu okuva 2013 temuwa sente za bupangisa. Bombo barracks n'eddwaliro lyako bizimbe na kifo kya Kabaka gavumenti okuva 2013 teleetangayo wadde 10 ekya busuulu. Nakasongola Ladder Center Nakasongola yewaliwo ekifo ekibeerako ladda eziketta buli kimu ttaka lya Kabaka gavumenti etuddeko okuva 2013 tewanga Kabaka sente ya busuulu n'emu. Awali wano ekakeeka aircraft n'ebukakata airfield ttaka lya Kabaka gavumenti erituddeko temuwa busuulu wadde akati. Ebifo biringa 50 kooti za gavumenti zitudde mu bizimbe bya Kabaka tezisasula. District headquarters zonna mu Buganda zitudde ku bizimbe bya ttaka lya Kabaka tezikola ki kyokka kati batandise okugamba Nakasongola
makindye tulitwala kugye bayita compulsory acquisition. Omupangisa n'agaana osasula busulu ate n'amala n'aga nti wano ngenda twalawo lwaki lwampaka. Baagala bamume ssente ate bamale bamufugamize nti bamuwa. Era kyova abalaba olugira omusajja ababanji obuwumbi 5 n'obuwumbi 15 n'oditageno yasaako dde omukono nti ssente zaani za Kabaka. Gwe n'omugera nga akuza amazaalibwa n'oleeta ekibaasa ekiddugalambu gundi simanya kuweereza ekirabo. N'otakomaawo gwe muwoozi n'osituka n'oteekayo emisinde gy'amazaalibwa go ku lunaku lwa Kabaka ng'ate gwe bakuzaala 24 naye n'ogenda ku ttaka lya Kabaka ekkololo n'oteekako mb'okusama ki olutalo olwo tujja kulwana olw'NUP nga bwe tulwana n'olwani teri muntu ajja kutwawula ku Ssaabasajja Kabaka waffe. Era kati mu palamenti njagala kukwatagana n'abazaake bano Lukoye twagala kusasula Kabaka. Gw'olina ne ssente z'owabaka ba palamenti abatakubanja obukadde 10 nga Kabaka akubanja. Naye abantu abo batalina magezi mumanyi kye bakola. Ennaku ezo mubagamba mubabanja Buganda Land Board biliyoni 2 ne batwala ebikufulu ne basibe okutatya. Okulabanga akalulu kano tukagendamu n'amaanyi n'apiti naki nano okulabanga tuwangula Museveni wano kuva ku kyalo ku Miruka ku Magombalala ku constituency ne ku district waggulu missoni kulabanga tusigukulula NRM mu Uganda etya yonna engeri tulontingiddewo ne mukono. Manyi abavubuka bonna gye bali bategedde kyakaluka abavubuka kabannayuganda bonna so sikaki sikenaalemu okulabanga tusigukulula abantu abo tusobole okutwala obukulembeze. Mwekwetya okutya akatengo kekakyalemesezza ebintu byonna wano kuba ejje lyokkalyokkale tulina emikono emitono emitwalo gy'abantu abali wano emukono guno omusajja tusobola okumutwala nga tiyesikiddewo nakaki mikono yokka naisala obusazi bweti mukono yokka buli muntu n'abanaga mukono yonna egenda kwambala ovula olunaku bwe ruti ate motoka z'omusajja osiro